Ina masonga bugolono kutembetera ensonga butati bezitambudde omonyo kwesatu tukyali ku nsonga mu bivumbuddwa y'omwana omuwala amanyiddwa nga Faith nagasajja gasedivutwa gakyagenda maaso n'okubona tenga gakola ebikolwa ebyensonyi. Ronald Musinguzi yakyagenda maaso n'okubona tenga alondoolebwa nga tugenzeeko mu bifo omwana n'obuwala Faith abasajja bano bamusiŋŋaanira okulaba nate nga bagenda maaso n'okukola ebikolwa byabwe ebyekko. Katabe nate emboozi eyo. Omugagga Ronald Musinguzi y'omu ku bagagga abangi abatwala bizinensi zaabwe mu bantu abalina amakampuni aganoonya n'okufunira abantu emirimu era eyo abawa ebisaanyizo by'abawala baayagala omuli emyaka, endabika n'ebirala. Olwo nabo ne bamusunsulira mu kiraasi ezo ezaalagirwa zaayagala kubanga abasasula kiralu. Kampuni egabira Musinguzi abawala beyeebakako twagituuseeko kyokka nga tetunnaba kuleeta byayo katusooke tukulambuze roojo omuli n'ebbaala eby'omukulu Musinguzi ebisangibwa e Kasubi nga yemu ku nfo gy'akakira abawala omukwano n'abakwakulako ekya Julayina. So this is the room. Faith atututte mu kifo abasajja babiri gye baamukakira omukwano okuva ku lunaku lwe olwasooka ku mulimu era ng'eyasooka Kevin Tano w'omugagga ye yamubbako n'essimu. Eno nno tusanze ate nayo waliyo abaayo ngamba bano bannyabo abategekera ku kisibo ensibe yakazaako eri ampologoma nkadde. Ono atugambye nti Faith amumanyi era yamulabako mu kisaawe ekyo gye bazannyira egy'abakulu. Mu kuyingira mu kifo kino tusanze maneja we kyokka ng'endabika ye yonna kizibu okumwawula n'omwenge era nga balabikira ddala nti batta omukago. Tusoose kweyanjulira be tusanzeewo. Jajebale tuli ba Solot tuli ba Solot TV Solot TV wano mukyalo mumanyi njajja kuwano n'omulenzi mulenzi Kevin abalo bamwita bani Kevin. Manager ogamba Faith omumanyi? Nze simumanyi nalaba omulenzi ayina ono. Kati bwe yamuleeta ki ekyaliwo? Yamuleeta bwe yamala okumuleeta baali basula mu ruumu ono Kevin n'amala n'agenda n'aleka ku ono n'ono n'amala n'agenda n'akola kinagamba ngu ayagala genda nawo n'agenda. Kevin yayogerwako ye Tano w'omugagga akolagana obutereevu n'amakampuni eri ngamba efunira abantu emirimu omuli Musinguzi nti bano abalaba bombi. Manager atunnyonnyodde ebyaliwo. Wakimanyi nti Kevin lwatwala Faith ku mulimu mu kifo kino yasooka kumuloozaako nga ne mukama we tannaba. Nyabo Faith kituufu wasulwanga ne Kevin mu kasenge akamu wano? Yeah. This is what he's saying. Yeah. You are sleeping with Kevin. Yeah, I was sleeping with you. Where did you? Manager kakasa enseeni ebbaala yaani? Ebbaala yaani. Bamuyita Musinguzi Ronald. Ebbaala ya Musinguzi Ronald. Bamuyita Wakati mu bibuuzo ebingi manager alinga ayagadde okwegaana Musinguzi ng'alinga ate atamumanyi. Nze taliwo ekyemanyi. Kakati ono agamba nti Musinguzi yagamba nti ofikinge n'ebintu bye mugende. Kakati lwaki ogamba nti ono ate nze tugendewo. Abagende bano ne Musinguzi. Ono yajja ne Kevin. Faith tubuulire Musinguzi bwajja byali bitya? Musinguzi came and entered in that room. There's a cashier is the one who stays in that room. Sent that man, the manager, that you come go and call the girl whom they brought. He came and called me. I went to that room. Then he called the cashier also to be with me. And they told the manager to get for me my things. I go with him. Yabinsaba nemala nembimuwa ebintu bye. Musinguzi yagamba nti ebintu bye bimuwa. Ono yagamba muwa ebintu bye ngo ayagala kugenda.
owulira bw'abayita ng'atuuse mu nvo atuuka n'amuyita mu kasengeke oluvannyuma ne bavaawo babiri. Musinguzi nga bwe baatugamba bw'akola mu bbaala ye eya Big Spender e Kawempe Nene Kasubi bw'akola eri nayo alinayo akasengeke kyakeberera abawala. Ngamba bano bebeera bamutwalidde okumukolera. Ebweru w'ekifo kino e Kasubi balirwana baakyo banenyezza poliisi na KCCA olw'okukkiriza kazambi n'obumenyi bw'amateeka nga buno okwegiriisiza mu kitundu nga mpaawo akuba ku mukono. Omu ku bakadde abawangalidde mu kitundu kino yalaba n'ebibeerawo era abinyumya nga lutabaalo. Yajja n'omwami w'oyo baali basula omwo mwamusinguuzi. Omuvubuka yatukuba yagula wali muwogo wa 10 n'awaayako omutwalo. N'atukuba naffe ne tumukuba. Yakuba mukwano gwange yakatuuka wano. Mukwano gwange yali amutwala ku poliisi. Oli abani najja n'atwegayirira nti musonyiwe. Omukyala n'amusonyiwa naye nga yatukuba. Naye oyo teyatuvuma. Namugamba obeera otya mu Uganda nga tomanyi Luganda. Ayogera Luzungu lwokka. Ye Musinguzi Joseph. Mumanyi yazimbawo nga ndi wano. Kamera zaffe zimaze yakadde nga zikwata endabika y'ekifo era Dennis Kasiri akaseera kamazeeyo katono tumudduse mu ddwaliro olw'emmeema okumusiikuuka n'olubuto anti afunyemu enkenyera. Bye tusanzeeyo mwe muli obukyafu, endabika y'akasenge Musinguzi gy'abikolera n'ebirala. Kale tusazeewo naawe weerabire. Nakugambye nti poliisi ya Uganda bweteetereze ensi Uganda nayo si yakutereera. Buli muwala kumpi Musinguzi gwakozesa alina fayiro ku poliisi y'e Kawempe, Old Kampala ne Kasubi. Naye mpawo we yali avunaaniddwa. Enkya tugenda kuba tukomawo n'omuwala omulala ng'alojja bye bamutuusaako ng'era ali mu ngalo za mugagga Musinguzi omusulisi w'ennenge. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.